Abalungi abampuliriza mujje baleko abagyekuumiddeko MKTV Media nga bulijjo mbaleetedde akatubagiro okuva mu Big Boys Ndigufa Films sitanse ne baana bawala baabano babiri nga batuddeko mu ddiro bali mu kunyumyako naye ng'emboozi egenda mu ddiro omu abuuza munne nti bannaye ye Wiz wamuwulizaako gye yagenze ne munne ng'amugamba munnaye Wiz sinnamuwuliza simanyi baba tatera kutambula n'atatugamba biddako naye aluddewo tuuliza eno pressure mama abuuza bonna buli omu tategeera kigenda mu maaso naye nga bumanyi ebintu by'okutravelinga ennyonyi erabika yamukoyeza n'okuba nga network teriiko omukulu bw'agamba munne tuba tukyali awo ate ne zireeta mukadde naye ng'ali ku nsonga y'emu ababuuza mu muganda wammwe mwamuwulizaako oba muli eno muli malala bulala nakwemoola nti maama Wiz tetunnamuwulizaako naye nga yatambudde bulungi nizireeta mwana muwala bannaye mwana muwala Shan ag'obuzaale naye nga munakuzanyiranga Emily naye alina ennaku ye yakedde ku makya n'afumba kakyayi alina okulabirira mami alina okulabirira ne mulamu we mami amuvumavumya ayagaana mumukuba nange nno tuddako ewa mukulu Julius ali mu ofiisi ali awo bateesaganya mboogeramu ne munne Derrick ku nsonga z'emirimu boogera ku nsonga za kampani eno Julius kampani nene erimu abakozi ab'enjawulo naye olwaleero abami bano bajjukire mu kazanyo kabwe akabadde ku Top TV nga katrendinga akasaale nga bali kabwanango kyokka ekyewuunyisa ebyensibizibwa olwayo bali mu ofiisi emu Maaka ne Emi mu ofiisi emu nga huuna akuzanyidde nga Julius saako ne Derrick boogera ku bintu Julius annyonnyola Derrick nti ettaka eryo lye twafunye lisobola okukola amakulu kubanga ddene ate tusobola odditemaatema ne tulitunda 5 ku 5 5 ku 100 buli muntu jjajja gye tumukubira Derrick n'agamba naye nga kisoboka Emi okugyayo ssente ne tageti ya ssente ze twetaaga mu ttaka eryo nti kisoboka bulungi era nkulu Derrick n'annyonnyola munne nti bwe kiba kisoboka sikiinaako buzibu tukole tukwasaganye tulabe ffene twagala Julius egende mu maaso naye ng'omulabi alaba kazannyo kano weetegereze bulungi otumye abaami bano mukulu Derrick ono twamulabyeko ng'akuba essimu ewa mukulu Julius nga Derrick abanjayo mwana we era nga yeewera obutaddamu kuteekayo yadde n'olwataano okuggyako ng'ategedde ensonga y'omwana obanga bamuleetedde omwana we n'amulabako kyokka olwayo bali mu ofiisi y'emu ekyo si kye bayita akatubagiro si essaawa y'akatubagiro yennyini eno abakulu bano ate olwayo bali ku mugaati nga bakulaga nti mu kampani bassa kimu naye olowooza singa bunaakyenkya Julius n'amanya nti omwana ali ewuwe ye mwana wa Derrick ne Derrick n'akeera enkya n'amanya nti omukazi gw'alina ye mukyala eyazaala mu Julius omwana banaasigala kye kimu kwono Derrick gwe tumanyaako kunanga laddu alina enkwe omusajja osimwangu olaba abadde amuliisa kakanja emabegako wali mu kasaale ng'amuliisa akakanja naye nga si bino bya mwana bya mukazi naye olwaleero olutalo olulimu omukazi baganda baffe abatuddeeyo nyongera okubajjukisa nti Bugawood Films Official yekutuusa ku kafirimu kano tokanoonyeza wala wonna kanoonyeze ku Bugawood Films Official okuva omukulu director omulungi omukulu Yusuf Kinene ag'obuzaale omusajja oyo bulungi nnyo abatondedde abazannyi ab'enjawulo mu industry muno akuleetedde abazannyi ab'enjawulo na bano beetegereza abaana abapya okugeza nga Mukisa Filomoni mwali mu kano agenda kuzannyira nga Wire ne mwana muwala Emily agenda kuzannyira nga Emily ng'ag'obuzaale Shan na kitanda kundamba bonna ogenda kubalabako tulinamu omwana muwala Nagawa akuzannyira nga Monica Nalumyanso njagala olabe ensi eno
basekuritale betusembeza mirimu gyaffe oba betwesembereza olwo omusajja kafeero luyita olw'oluwujjo lw'omukwano lwe bajja bazunza ddala omukulu ono wire anaamalako ne mwana muwala Monica byonna biri mu katuubagiro njagala ojja olabe omuntu bw'atuubagira n'embeera ng'emugudde mu bulako tufubutukako eyo tuddako bwa mwana muwala ono mwana muwala ono naye mukozi wa kampani kuno naye tatuuka mu budde ayina olugambo akola tayagala kukola omukyalo wa human resource n'amuyita n'amubuuza naye ggwe ddala kiki muli ekikutta era kiki ekikuwaga ku kampani kuno olowooza ya jjajjaawo ya maamawo ya kitaawo oba walabako ekipande kya kojjaawo ng'ojja wano munnange nno kuno situleetawo muzannyo wadde okaaba obuzigambo obw'ekirogo nze wano togenda bunkaabirizaako njagala ombuulire gwani era okolanga ani wano olyoka otuuke ku mulimu ono ate oveewo ogenda okola by'oyagala nkugobye neetongoba embeera mukasi munnange bino obimanyi nti nedda n'olugambo lukususse nzize wali ne basanga nga muli kwogera mulegesa kino na kino na kiri nze sigenda bisobola mu kampani wano bwe guba guli bwe gutyo noonya eryakuleese n'eryakuleeta ng'ojja wano nkakasa olimanyi naye nga baganda bange temwerabira kusharinga waako ono temwerabira commentinga saako n'ensonga enkulu ennyo ey'okusubscribinga ku channel yaffe eno MK oba Bugawood zonna wogigwirako sharinga subscribinga giwe ekigalo video eno video eno giweere ddala ekigalo ejja kunyumira kale abalabi baffe abalungi aba MK TV media mwebale kukwasaganya mwebale kuwuliriza ate mwebale kulaba mwebale kutwagala nnyo tuddako twetegereza Secretary amugamba mwana gw'ebyetuze ebyo byewatandika nze byakunnemesa era bigenda kunnemesa sigenda kusobola kukwasaganya naawe ku kampani eno ffenna twajja kunoonyawo kawugo naye ekikyo kisusse ate tokomye ku ekyo okunga abakozi ba wano bonna ne mudda mu mboozi ne mudda mu ŋŋambe ezitatugaza tezina gye zitwala kampani eyo ene kampani ffe twajja kukola so si kudda mu bigambo bya kisirusiru bwe bityo nyongera okujjukiza omulabi waffe omulungi ti eno bagiyita MK TV media emabega wa MK Master nga yakakwatiddemu yakutottolera kye twandiise akatuubagiro oba ebitonotono ebikwata ku firimu yaffe eno firimu nnungi bannange ekuleetedde abazannyi ab'enjawulo okuva ku bazannyi b'obadde omanyi oba b'obadde ojja olaba teweerabira nti firimu eno mu bwangu ddala egenda kubeera egenda ku mpewo kugeza ku Top TV egenda kubeerako era mu budde bwaffe bwe twabeerangamu obwakasaale kati munnaffe yenna ali eyo ng'otudde laba akafirimu kano n'obwegendereza ate kakunyumire kino kigenda eri oyo omuzannyi yenna ali eyo ng'ayagala okuzannyako naffe mu Bugawood Films osobola okuba ku ssimu eno wammanga 0779 18 18 oba 0779 086274 osobola okwogera naffe ku nsonga z'okuzannya oba tofunyeeyo ssimu osobola okukuba ku ssimu eno ey'omukulu Julius 07541816 ya Airtel ey'omukulu Julius yagikwata mwennyini njagala okubajjukisa nti tubaagala nnyo mwebale kutuwuliriza ate mwebale kutulaba naddala okulaba waka waffe mu bitiibwa kati nno munnaffe gw'atuddeyo gy'oli akabina teeka ku ntebe ebigere ku ddongo amaaso ku lutimbe weetegereze kiki ekigenda mu maaso mu katuubagiro ssaawa ya kutuubagira wali otuubagiddeko oba osuubira okutuubagira nsaba otunule firimu eno oggyemu ekyenjawulo esomesa eyigiriza ate nga erina kye bayita obunkenke nga buli muntu yali afunye ku mbeera efaanana bweti wonna waabadde oba wonna waakolera emirimu gye temwerabira amanya n'eddoboozi nsigadde nze
MK master ku muzindaalo ate era nga nsigadde ntya kugamba nti ka video kaffe kawe ekigalo commentinga bambi genda nnyo ku channel zaffe zonna osubscribinge. Bye bye.